Bobiwine again. Bobiwine. Hey. Ndowooza olaba panic. Mwabitegedde luvannyuma mu mwakoze ensobi. Akulira Electoral Commission wamulabye ku UBC yenyonyolako certificate naye mwennyini tamanyi kubeera backdated eriko 19 ate baigishuyinga nga 22 ate 19 bwennyini enaka eziriko we bagamba emikono tigiweze nova kwekyo genda ku police omwogezi wa police Kitumba Rusoke wamulabye naye yenyonyolako panic date eziri ku baruwe bakiriza kubeera ku natete eriko 23 balina kubeera ka 2 meka. Who is beating us? Kati kwe tubagamba mukole bintu mutabaze oli alaba abalidde kintu ekyo kya 23 oba musajja oba mukazi mu meeting ze mwalimu mugende mumunoonye nze mbabuulidde kubanga yalabaze ku dividing crowds kati mumunoonye mumuze ku tiimu eyo abawa amagezi naye bwe kitabeera ekyo mugenda kukola ensobi ositegeera. Omwogezi wa poliisi waffe omulungi n'agamba teri crowd teri procession ni babasooka ne candidate Yoweri Kaguta Museveni n'abeera ne procession automatically abakubi kati eno mwandibadde muziyiza procession eza Bobiwine eza muzeeyi bwe zitambula mu maaso eri singa mwabateddeko olunaku lumu kati yabakubira wali n'abatega muzeeyi singa mwasooka Bobi n'agenda ne yeewandiisa procession ze mwandizistopinze kati enkeera President Museveni n'agenda ne yeewandiisa oba candidate Museveni n'agenda ne yeewandiisa ne bwabeera ne procession kubanga ono muba mwamukubye tactically. Kati bweba mwabikiriza side ya NRM n'ebikola kono munabigaana Uganda Police mwina procession yonna eyabaddeko jjo gye mwa stoppings nedda kati stopping eno mukitegeere ebintu biba byakubaza naye ni munyigiriza ono naye mwennyini atakitegedde oba kitegedde kasita muba mubaze bintu bulungi ni mubibara tactically muyisaako kye muyisaako naye mwennyini atakitegedde kubanga omwogezi wa poliisi wagambye ugenda bakuwandi bakonominating teri processions abantu kutambula ku kubo oba kubarale niba kusosa President Museveni oba candidate Museveni niba bera ne procession ezikulemberwamu ba alien skin. Oh my God. Now
bw'otuuka wali kozesa omutwe mubireke biyitewo nga batabirabye kubanga byonna mubikole. USA yawoni yagamba be vigilant, mubere vigilant abali eyo murabe kigenda mu maaso, because now olaba bali mu kunyigiriza Israeli edde musonda kubanga yeyo yawedde. Beera mwegendereza nawe Uganda kubanga olede basindika abantu baabwe wano barefugi n'abayaga babeere wano, kitegeeza tibaagala kavuyo. Analeeta kavuyo olede tuyina ebbara B, ebbara eritali nungi. Owulire ba official baffe side ya NRM bali kuzi sanction, travel ban, America tibali nyayo. Ate byo mubirowooza mulowolereza wano kufumbira abantu mukyeri na pirao za uhuru. Kati oyo muntu yalidde mu pirao gundi ekororo leera liwa Bobby